bakadde baffe abatukulembera mu ati abatukulira mu myaka mu ati nebetutanyideko nebetukoze nabo mu ati bakungubazi bannaffe mwenna abasebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala bavip neba bagamba okwekalakasa njagala okubebaza baganda bange mwenna olw'ekitiibwa kimuwadde munnaffe Katolo Bwama okumukungubagira mu kitiibwa ne mukwano okusingira ddala ssebo Honorable Nsereko. Njagala okwebaza wambadde engoberera endaba emikolo we omu ku mikwano gya Kato abagiri mitambo webale nnyo webalire ddala mulaga mukwano nge olwaleero nzize wano ku lw'enju yange n'abantu bange ne baganda bange okutuusa okubagiza n'okusaasira eri namwandu abaana n'ab'enju ya muganda waffe Katolo Bwama. Eggwanga lifiiriddwa, entertainment industry efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, n'oluyo luvuganya gavumenti oba olwanyira enkyukakyuka lufiiriddwa. Nze nno Kato tabadde kyali wange nnyo, naye abadde kyali waffe ffenna as a family. Ate mu ngeri nnyingi nnyo bwezira mu art nesanga family member nga tuli wamu. Bwezira mu bwetwali mu parliament ye10 twali ffenna, era twakwatagana nnyo mu period yatugikwatako. Bodda mu mikwano gyange egisinga mikwano gya Katolo Bwama mubalabye nga babogerako babigirwa bawayiswa nawe ketuba wano mwana naye that was Kato. Ladies and gentlemen, eggwanga lifiiriddwa omusajja omuyiiya aplayinze role ye ey'amaanyi ennyo. So situnulira just nga nze muntu naye kyabadde atugasa ffenna okutwalira wamu. It's an inspiration. Temwandibadde wano wiiki namba nga Kato tali wano. But most importantly, Obuganda bufiiriddwa. Tuli Baganda, kitukakatako okucelebratinga muganda waffe n'okumukungubagira n'okumuwa ekitiibwa ekyo ky'abasaanidde. Tekitwetagisa kuba nti tubadde close n'abamukwano. Kale nno ntuusa okusaasira kwange ku lwa bannange, ntuusa n'okusaasira kw'obwana bwa Nuupu ng'omugenzi bw'abadde atera okubuyita okusaagirira. Baganda bange, tulina ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula, bingi nnyo. Babyogeddeko nti kati wano wetusinkanira wesobola okuyitira Honorable Nsereko Menton Prince, mwetusobola okufunira omukisa kuba Nsereko oyo naye mwana mwenako ennugu, naye tuli ba Luganda, tuli baana bawamu. So ebiseera nga bino twebaza Katonda nti tukyalina culture eyo etubringinga together nga abooluganda. Sibumeya tukwaniriza nnyo. So tufiiriddwa, mutulaba bwe muba mwetegereza abasebo ne banyabo newankubadde batera okwagala ennyo otufuula abantu ab'okuzannya obuzannyi. Naye nze nali sinaba nagenda mu nsonga za bukulembeze nga Katolo Bwama gyali. Olwo generation yange yalowooza nti ate erina kyeyina okuteekawo
ekyobusuubuzi wetwatandikira oluyombo ne Kato twali mu parliament nkubagana eno n'obusajja nsero kuba mukutte embadya Kato ali mu kuzina mazina akanyigo kiri storage waba omanyi naye nga bwatu badde mukagabo nga twakisinga bwe tutyo kati ate mikono gyaffe abamu banyiga nga bagamba mwana olaba Kato laba bwayogera ku president waffe Kato ye bwali mukulu wange yerabira nti nafuukira ddala president wa Uganda nasigala nga akyaleetezaawo naye nga bebagambye nga leeta mukwano era nga babawo ebiseera ebiri important nga out of the camera tukwatagana Honorable Nsereko ajja kuneyimirira oggulo basemba okulongoosa muganda waffe Kato Lubwama nagenda ne road mayor ku ddwaliro ya Metropo ne tukyalira Kato Lubwama n'ebyo nga si bya kamera kuba kitukakatako kakasa nebyabadde yekyanga kyangaawo nga nafunye obuzibu era yandisooseewaabo ne bannanga abalala kubanga kibakakatako kitukakatako nekiri important tuzimbe eyo culture tugiyigirize n'abaana bamenye nti tulina okuwaŋŋana ebitiibwa ne bwe tuba tusaaga tulage ekifaananyi ekyomukwano kubanga ebintu bingi nnyo bye tukola babigoberera ebya siriyasi so mu kaseera kano jagadde mu ngeri ey'enjawulo famire ya Kato Lubwama bannange mbasaasire naye muganda wange Kato lwaleero nga tukusiibula jagadde omanye nti sikulina akombwa tambula bulungi mulongo era bwe tuba tweguddeko mu paati 2 omanye nti tuli ba Luganda tuli baana bannambi ate tuli ba artist ate eggwanga litwenyumirizaamu nnyo njagala obasaasira mwe n'aba artist bannange tufiiriddwa naye kale bwe kubanga okufiirwa kwe kusigadde tugatta kutugatte nga tuggyemu ekyamagezi kale bwe kubanga okufa kyekisigaddewo okutujjukiza importance gye tulina tugimanye bannange ba artist tuli intelligent bw'oba otutte ebbanga n'osoma articles mukadde waffe Ashraf Somogerereza awandiika ojja kumanya tuli intelligent Honorable Mpuga kyogeddeko munnange tuli intelligent Kato was an intelligent man you artists you are intelligent fe highest mark ya intelligence waliwo omusajja omu yemuddugavu akyasinza okuba omugezi bamuyita Marcus Garvey yagamba a civilization is not complete without its art the highest form of expression of human intelligence but you artists have let thieves run away with what belongs to you era nasanyuse nnyo nga mudaba muganda wange John Segawa annyonnyola ku TV nti tebalina ate tufuula abatategeera nga teffe tusinga okutegeera tosobola kuŋŋamba nti mwekolamu omulimu nga mukukolera mu offisi ya muntu sinze artist yasooka okujja okwogera amazima bangi nnyo bagoogera sinze artist yasooka okujja okulaga abantu nti eno ensi yammwe this is reality we are talking about muganda waffe omu yabadde wano n'agamba nti no tulekerawo okwogera ku byobufuzi nga tuli ku bafu simanyi kikyoyita byabufuzi bassebo ne banyabo nettaala eyeyaka ekulaga layite ebyo nabyo byabufuzi kubanga bannabyabufuzi be basalawo oba osobola okubeera ebalbu eyo oba tosobola mwe ba artist mukimanyi bulungi nnyo bakadde baffe abakulu muze mubigoberera mubimanyi bino ebintu mumanyi ensonga lwaki batta Byron Kawadwa era impact gye yali alina okubeera nayo mumanyi ensonga lwaki Okot Bibite yafeesinga kyeyafeesinga mumanyi lwaki Sebadduka yawaŋŋangusibwa mumanyi lwaki Fire yawaŋŋanguka mumanyi lwaki kyali wafire bamutta Jesse Kasirivu you know the facts tekirina kulinda abaana baffe babazukulu baffe ne babenefitinga from that abaddugavu babeera basireeba okumala emyaka 4 paka wavaayo bali abakambwe ne bagamba enough era ekyo ne kikoma singa tebavaayo singa tukyali basireevu olunaku lwaleero batufuze mu nfuga ey'obumbula okumala emyaka 4 nabadde ndaba mukadde wange Senkubuge Siasa nga bali ku interview wano wennyini nga bagamba mwazanyanga emizannyo ne muzannya ndiwulira ne muzannya 30 years of bananas lwaki temukyasomesa abantu ku bikwata ku ggwanga nga muyita mizannyo n'agamba bwekikola kati bakuba amasasi
bileta stories obakuba amasasi kyemugambe eddembe lyaffe lyatugwako okutuuka ku ekyo namwe ne mukkiriza mwatuteekayo ndikakati tufe abakulu tutandisa okufa okay siri mukulu nnyo nebalira mu bakulu abaana bano abaddako mwagala basange industry nga terina any bit of freedom mukimanyi nti ffe essuubi lya Uganda eririwo kati sinsobi basebo ne banyabo nti olunaku lwaleero abakulembeze ba politicians ne ba leaders bakusinkuŋŋanire Katolo Bwamu sinsobi nti olunaku lwaleero after Katolo Bwamu okubeera mu parliament after nze okubeera mu parliament tulinayo Geoffrey Lutaya tulinayo Dr. Hilda Mani tulinayo naawe sebo nkulabanga artist okay sebo Dr. Dandi oyo mukulu gwe bayita Nalukoola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98 era yalinga muyimbi ng'ayimbanga Shaggy singa sitya kumpaabira mu kooti nandibajjukizayo akayimba ke kamu wangi mbajjukizeyo Nalukoola bwe yayimbanga mbajjukize Dr. Dandi ne bwe bayimbiranga ddala agambye akkiriza alowooza nti Dr. Dandi oyo gwe mulaba gwe bayita Nalukoola lawyer wa DP twayimbanga naye nga nyimba ne mukwano gwange gwe bayita Master Parrot nga twagala nnyo twalina akayimba ke bayitanga Hot Guys in Town naye olulala baali bamuganya okuyimba ne muwa chance naye ajamingemuko naffe omanyi nga bakulemesa okuyimba kiringa mwe ba politician nga muno tagenda kufuna chance kwogera era ajja nayimirirawo n'ogamba pozi kamba oyo ne onaleko gundi ababuuzekedaki naye era nayisawo bakabwe naffe bwe twabeeranga so olunaku lumu mbali ku stage ne kyale wange Master Parrot ffe twali babi nga tebasobola tugana kuyimba naye nga Dr. Dandi yatambudde kuva Kawempe azze bamumye okuyimba so ne mulaba ne ngamba featuring Dr. Dandi naye mukanajja ku stage naye yali very talented twayimba ne muwa microphone yayimbanga Shaggy yayinamuko ekirimi ne musirike banyumize ng'akwata microphone kagamba I feel so proud Dr. Dandi when I feature these two hot guys Mr. Bobi Wine and Master Parrot the dancing style the singing style Dr. Dandi so betutyo bwe twabeerangawo basebo ne banyawo banfuye n'okunfuula Edis Tereke bampadde kyabiri so mikwano gyange mu kaseera nga kano twagala nnyo okulaba nga tukomyawo omukwano ogwo nga tukomyawo obwa Sseruganda obwo but most importantly nga twejjukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina obuvunaanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda njagala nange okittaanya mukulu wange Nyanzi kyeyayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya kiri very important buli omu akijjukize mwene tuleme ekijjukiranga nga tuziika bannaffe wabula tukikozesa ekitubenefiting njagala okubebaza okuteekateeka enteeka zino zonna muganda waffe Kato wumula mirembe Mukama akusaasire byonna ebyakusobako fenaffe tulina buzibu era tujja kusigala nga tukwatagana ne family in case abaana abamu rede bakyali baffe tujja tambula tutambuze obulamu tucreating memories ennungi simbi tuzimbe entindo tuleme kuzimba bisenge tubeere bimu ng'abaana bannambi Mukama abampero omusamwe bali